Weewaawo abaganda balugera ne bagamba nti ati omusana talya bwami. N'olwekyo ndowooza kiri vice versa ate enkuba tasobola kulabika nga ali obwami. Kati mu kaseera kano ekiriwo kati newankubadde ng'enkuba egenda mu maaso n'okulabika nga efudde emba naye njagala okutwalako mu paaka enkadde nkulage ekiriwo. Olw'ensonga y'enkuba ab'ebyokwerinda abasinga bagezezaako okuyingira ebimotoka byabwe naye nga paaka enkadde mu kaseera kano kutegeeza ekiriwo katikati gwe munnayuganda ebyokwerinda bigenze mu maaso okulabika nga binywezebwa. Tetunnaba kulabika nga tutegeera ensonga lwaki bano bavuddeyo ne banyweza ebyokwerinda mu kaseera kano nga baakamala okuggulawo entambula ey'olukale oba oliawo gwandaba naawe ampuliriza yonna gy'osinzidde. N'olwekyo ebyokwerinda zimmamba abasirikale aba LDU abamagye aba police abasirikale ab'enjawulo bamaze dda okulabika nga beetolola paaka yonna nga mu ngeri ey'okulabika nga bagikuuma. Ensonga eviiriddeko bano okulabika nga nsobola okukutegeezaako jjukira nti nno wetwagenda okugenda mu muggalo bannakampala baali basuubira okulabika nga bakozesa paaka eno nga bw'ogiraba nti ebintu ebisinga byaggwa ng'era kubulako enteekateeka ntono nnyo. N'olwekyo ebimu ku byennyinza okukuwaako ebisobola okulabika nga biviiriddeko paaka eno okuggalwa kwe kubeera nga ate bannansi babadde beesunga okulabika nga mbagirawo nga bavudde mu muggalo okugenda mu maaso n'okulabika nga bagikozesa. Baba ebyokwerinda oba oliawo n'abavunaanyizibwa n'abakulembeze bakyali mu bufubo n'abantu ab'enjawulo okwongera okukola ensalawo entuufu naki ekigenda mu maaso okulabika nga kikolebwa. Otwala abantu baawe Gombe Butambala embeera mugisanze muti embeera sizennaba kulongooka bulungi naye tusabe busabi tinnaba kulongoka ate nga emmotoka ejjudde naye naze saa 12 n'akava mu tawuni wazze ssaawa 12 kitegeeza newankubadde emirimu gyazzeemu okukolebwa naye ate gyakimpowooza abantu tebannaba kufuna ssente bulungi. Ssebo nsanyusa okulaba nange okusamanya Shemakula Ibrahim. Embeera ogiraba otya mu paaka? Embeera okusinziira nga bulijjo wetwali abantu kati batereezezza banyikidde okwambala masiki ne sanitizer tubeera nayo wano n'amazzi ge banaabako mu ngalo nago tugayina wano era terukkiriza musaabaze kulinnya mmoloka yaffe nga talina masiki nga tanaabye na mu ngalo. Essebo olowooza ku mulundi guno ekirwadde kya covid tekiddemu ne kyatawanya bannansi? Okusinziira nga abantu kati we beeyisa we beekuuma si kyangu kuddamu kututawaanya. Essebo kale oli kondakita muvuzi obaki? Ndi dereva ku Kibibi Gombe stage. Essebo kale ndowooza olaba baddereva bo bagamba nti ku mulundi guno ate basoboledde ddala okweteekateeka bulungi okulabika nga abantu baabwe tebafuna kirwadde kya covid-19 oba ggwe nga bw'olaba osobola okulaba embeera nkutegeezezzaako nti tewali muntu n'omu oba tewali stage n'emu etalina mmotoka. N'olwekyo mu kaseera oba oliawo akafaananako bwe kati gwandaba naawe ampuliriza yonna gy'osinzidde nga bwe nkutegeezezza abantu beeyongerera ddala okujja mu ngeri oba oliawo ey'ekimpowooze okulabika nga bagenda mu maaso okweteekerateekera entambula zaabwe yonna gye basinzidde gwandaba. Embeera bwetyo bw'eri mu paaka enkadde nga bwe nkutegeezezzaako okukulambuzaako n'okulabika nga nkulaga buli kanyomero konna ate oba oliawo ke weetaaga okulabika nga omanya. Era nga bw'olaba embeera njagala kulabika nga mpunzika mpolampola ensonga eno ate oba oliawo twongere mu maaso okulabika nga tugivaako gwandaba naawe ampuliriza gy'osinzidde yonna. Ndowooza abasuubuza
gabadde tegakyakolerako ddala kubanga nga bw'olaba ebintu bongedde ddala okubitikka oba oliawo okugenda mu bitundu byabwe ebyenjawulo. N'olwekyo kino kisobolera ddala okulaga obulamu bannayuganda bwe babaddemu wakati ate mu mbeera eno ey'omuggalo gwa mpuliriza naawe andaba. Butereevu nga we nkutegeezezza okutweka mu bifo ebyenjawulo kati mu kaseera kano nkuleese ku ezimu ku akeedi ezakkirizibwa okugenda mu maaso okulabika nga ate oba oliawo zongera okulabika nga zikakkalabya emirimu. Nga bw'osobola okulabika ng'olaba tuli ku bizimbe eby'omu ku bannaggagga b'omu kibuga Kampala omukulu Amis Kiggundu oba w'osobola okuyita ku Ham Shopping Ground. Kaakati osobola okulaba bulungi ekigenda mu maaso wabula ak'ensusso tusobola okuvaayo oba oliawo mu ngeri ey'amazima oba entuufu omukulu naggagga Amis Kiggundu ono ye y'omu ku bantu abasinze oleetawo enjawulo mu zaakeedi ze kubanga tusobodde okutuukako munda ne tulaba embeera eriwo ey'okugezaako okukuuma engeri yatonsemberera n'okusobozesa bannayuganda obutafuna kirwadde kya COVID-19. Nga bw'osobola okulaba ku mulyango basobodde okuteekawo abantu abavunaanyizibwa ku nsonga ey'okukakasa nga buli muntu yenna oba oliawo ayingira ate asobola okuvaayo n'alabika nga gwandaba naawe ampuliriza asobola okunaaba engalo. Basobolera ddala okumeasuringa temperature engeri ekakasa nga buli muntu ayingira mu kizimbe ate asobolera ddala okubanga mulamu ekintu ekisingira ddala okubanga kyamakulu nnyo wabula okusinziira ku entrance ezo ebizimbe by'omugagga ono naggagga Amu Kiggundu buli entrance biina entrance nyingi oba wayingirirwa wangi naye osobola okuvaayo n'okiraba nga emiryango egisinga baagiggadde. Bwe tugezezaako okumanya ensonga lwaki baagiggadde bano bategeeza nti kino baakikoze okusobola okukola okumonitalinga abantu bonna oba oliawo abayingira mu bizimbe bino mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. N'olwekyo osobolera ddala okulaba eno entrance nga we nkutegeezezza era osobolera ddala okulaba nga buli muntu yenna ayingira ate bongeredde ddala munnange okukuuma amateeka agattonsemberera. Wabula yo era okwawukanako n'ebizimbe ebirala nga we nkutegeezezza munda kwegamba wali organized abantu ababeera mu nkubo abantu ababeera mu bintu kwegamba mu nkubo bonna oba oliawo ku mulundi guno ate tebasobodde kulabika nga bavaayo okukakkalabya emirimu. Nga bw'olaba abantu abakola emirimu egyalejjalejja ku nguudo basobodde okulabika nga bakomawo gwandaba naawe ampuliriza okukakkalabya emirimu mu ngeri efaanako bweti. Tukyakulambuza ekibuga tugamba nti nno sigala nga weekumira Kampala Media TV ate tukutwale mu kitundu kyaffe ekiddako yonna gy'osinzidde.